Akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda mu Uganda kateekateeka okwongezaayo enteekateeka ez'okuwandiisa abalonzi n'okuzza obujja enkalala z'abalonzi mu nteekateeka ebadde ekomekkerezebwa olunaku olwaleero anti bulijjaako omuntu si kantenti we yakaabidde jjo ne leero. Ensonda zitegeeza laadiyo ya Kabaka Kyabasa mujugumiza ggwanga nti kino akakiiko kakituuseeko oluvannyuma lw'okufuna okwemulugunya okuva mu disitulikiti nga Wakiso, Kampala, Mpigi wamu n'endala ku ngeri enteekateeka eno gy'ekwatiddwamu. Ensonda zigambye nti akakiiko kagenda kwongezaayo okuwandiisa n'okwetegereza enkalala okumala ennaku endala 7 okusobozesa ebitundu ebibadde n'okwemulugunya nabyo okukolebwako ebintu bitere bibeere ttereere nga nnyindo ya nte. Kinajjukirwa nti omulimu gw'okuzza obujja enkalala z'abalonzi mu Uganda gwatandika ennaku z'omwezi 20 omwezi ogwedde ogwa Gatonnya ng'enteekateeka eno ebadde ekomekkerezebwa mu butongole olwaleero nga 10 omwezi ogwa Mukutulansanja. Nnyini ntebe w'akakiiko akavunaanyizibwa ku byokulonda mu Uganda omulamuzi Simon Mugenyi Byabakama mu kwogerako ne CBS enkya ya leero agambye nti yadde nga bakyayimiridde ku pulogulaamu yaabwe gye baayisanga akakiiko naye leero lwe bafundikira enteekateeka eno kyokka nga bagenda kutuula balabe ekiddako. Saabalondesa Simon Mugenyi Byabakama agambye nti ng'akakiiko balina akafubo ke bagendamu batunule mu kwemulugunya okw'abantu ba bulijjo abaagala okuzza obujja enkalala zino kwongezebweyo. Tujja kuba tutegeeza eggwanga enteekateeka exercise etambudde etya, biki byetuzodde, ebiki ebiriwo, kiki ekigenda okuddirira. Kubanga tulina obategeeza nti kuva exercise bwe yatandika ng'ennaku 2 omwezi oguwedde n'okutuuka leero ebintu bitambudde bwe biti, tulongoosezaamu wannawali kubanga omanyi nti y'okulonda program y'okulonda naddala kalulu ka general elections omaliriza kino ate oyingira kirala. Wabula Saabalondesa Simon Mugenyi Byabakama wabudde bannayuganda abatannakebera nkalala zino nti bakozese olwaleero bakebere obanga balonzi baleme okutaataaganyizibwa ku lunaku olusembayo. Obunkenke bweyongedde mu kibiina ekitaba abasomesa mu ssettendekero Makerere ekya Muwasa oluvannyuma lwa myuka ssenkulu wa ssettendekero ono Profesa Barnabas Nawangwe okuyimiriza ku mirimu abamu ku bakulembeze b'ekibiina kino nga balanga okumwogerera amafuukuule nti ekifo kyalimu takisaanidde nga bagamba nti empapula z'obuyigirize tazirina nga balumiriza nti obuyigirize bwe bwa munguuba. Ensonda zitegeeza laadiyo ya Kabaka Kyabasa kavumbeeza mikutu Profesa Barnabas Nawangwe nti yayimiriza Ssaabawandiisi w'ekibiina kya Muwaswa Judy Ssempeebwa oluvannyuma lw'okutegeka olukiiko olw'abasomesa ab'Amakerere gye buvuddeko ng'ayagala bakubaganya ebirowoozo ku byafulumiziddwa Pastor Martin Ssempa ti Profesa Barnabas Nawangwe ekifo kino akirimu mu bukyamu. Wabula ensonda zigamba nti mu bbaluwa Profesa Nawangwe gye yawandiikidde Judy Ssempeebwa omusomesa mu kitongole ekisomesa abasomesa yamulanze okulemererwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nti kubanga abadde takyasomesa bayizi nga yeenyigidde mu kimu kyokka mirimu gya Muwasa era nga kino kimenya mateeka. Profesa Barnabas Nawangwe ennaku zino ali mu kattu oluvannyuma lwa Pastor Martin Ssempa okumulumiriza nti talina bisaanyizo bimusobozesa kubeera profesa wa yunivasite nti kubanga obuyigirize bwe bwa munguuba era nti ng'ekifo kyalimu yakifuna mu bukyamu. Ssaabawandiisi wa Muwasa Judy Ssempeebwa bw'atuukiriddwa Kyabasa agambye nti kituufu yayimiriziddwa ku mirimu era nti waliwo n'ebbaluwa ezaafulumiziddwa abaddukanya yunivasite ey'a Makerere nga balabula ebitongole by'abakozi byonna obuteeyingiza mu ngeri akulira yunivasite eno gy'alondebwamu. Kubanga sinalaba ku bbaluwa gy'awandiise ng'egamba nti ayimiriza abantu olw'okuba tebaasoma nti ye teyasoma. No, wali bbaluwa yonna egamba ekyo. Ebbaluwa eriwo yayimiriza lukuŋŋaana lwabwe Profesa lwe yagamba nti lwali teruli mu mateeka ne bye baali baagala okubaganyako ebirowoozo nti tebibakwatako, n'ebbaluwa endala
zaali za kuwoninga abakulembeze b'ebibiina ebitwala abakozi nti tebeyingiza mu nsonga z'okulonda abatwala university ab'oku ntikko, officers of the university. Then ebbaluwa endala yali yange eyanyimiriza ku nsonga ezigamba nti nali sisomesa bulungi bayizi. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa. Ddembe lyo ery'obwebange. Ddembe lyakutuusibwako Solange Women Syrup, eddagala erikakkanya obulumi mu nsonga z'abakyala oba ziyite cramps. Lisange mu pharmacies, drug shops oba supermarkets. Lyakakasibwa National Drug Authority. nga bali wamu ne Langi wa Global aleetawo enjawulo ku bisenge. Weefunire langi ya Global ku hardware yonna ekuli okumpi. Global Paint, a reliable product. nga bali wamu ne Baluswata Property Consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga. Va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Kimenya mateeka ekitongole kya gavumenti kyonna okulemerera okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwakyo nga munnamateeka Simon Kigundu bw'annyonnyola. Tufunyeemu enjega ku kkubo lya Kimbejja mu Buddo ekinnya ne kimubuuta okugeza ministry ng'eyo n'ebirala singa kiremwa kukola obuvunaanyizibwa bwakyo ng'ate ddala kikikakatako okukola obuvunaanyizibwa obwo, omuntu yenna anyigiriziddwa embeera eyo waddembe okuddukira mu kkooti enkulu n'assaayo okusaba mu kye tuyita judicial review, kati n'asaba ekiragiro ekiwaliriza ekitongole kya gavumenti okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwakyo oba ekiragiro ekyo kye waliise order of mandamus. Ekiragiro ekyo weba kkooti ekimuwadde kiwaliriza ekitongole kya gavumenti kyonna kyaba yemulugunyizzaako okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwakyo bwe kibadde kyesuuliddeyo obwannaggamba. Abatuuze ku kyalo Kimbejja mu muluka gw'e Buddo mu Kyengera Town Council baguddemu ekyekanga abavubuka abaleetebwa okusima ekinnya ky'amazzi, ekinnya bwe kibabuutikidde munnaabwe omu n'afa. Kitegeerekese nti ono ekinnya kyamubuutikidde kawungeezi ka lunaku lwaggulo ng'era banne be yabadde asima nabo ekinnya be baakubye enduulu ng'ebintu bifuuse kkomekkome ng'erigenda ebubebbere. Abatuuze bategeezza nti abavubuka bano okulina afudde babadde basima kinnya kya kaabuyonjo era nga tebabadde ba mu kitundu. tufunyeemu enjega ku kkubo lya Kimbejja mu Buddo ekinnya ne kimubuutikira ekimugwira. Entiisa y'amaanyi nnyo, poliisi ezze n'ekola ogwayo n'esobola okumuggyayo, omulambo egututte kyannaku nnyo nti omuntu agenze okuvaayo ate ng'afudde. Kituttemu akabanga okumuggyayo. Babaleetebwa nno kusima kinnya ekinaakozesebwa nga kaabuyonjo babadde batuuse mu fuuti nga 6 n'omusobyo. Ekinnya bwe kitendewaliddwa ne kimubuutikira. Poliisi weetuukidde nga munnaffe mutambuze munnaffe amaze okugenda naye nga kyannaku. Poliisi oluvannyuma lw'okuggyayo omulambo gw'ono afiiridde mu kinnya eyimirizza enteekateeka ey'okuddamu okusima ekinnya ekirala basooke babeeko bye banoonyerezaako. Gavumenti ya Uganda efulumizza ensimbi obuwumbi bw'eza kuno 7 okutereeza wamu n'okubbika ekifo ekibadde kiyibwamu kasasiro ekiteezi mu disitulikiti ey'e Wakiso oluvannyuma lw'ekifo kino okukwata omuliro ku nkomerero ya Sabbiiti ewedde. Omuliro gwakutte ekifo kino ekiyibwamu kasasiro ekiteezi ekyawaliriza abakulembeze mu Kampala okulagira abatuuze abaliraanye ekifo kino bakyamuke bunnambiro kubanga kyandiddamu ne kifuuka eky'obulabe gye bali. Enteekateeka y'okutereeza kasasiro ali mu kifo kino eky'ekiteezi egenda kuteesebwako olwaleero mu lukiiko lwa kabineti olugenda okukubirizibwa Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa. Minisita avunaanyizibwa ku nsonga za Kampala Ajati Nabbengo Minsa Kabanda agambye nti bamaze okukola alipoota gye bagenda okwanjulira Pulezidenti ku ngeri y'omuliro gye gwakutte mu kiteezi ekifo kino oluvannyuma basalewo kiddako ku kyo. Nze tumukuledde report ku kyabaddewo yogereko mu kabineti tulabe kye tugenda okukola. Abagenda baveera poliisi yonsonga lwaki weeri. Poliisi y'official assistant town clerk bonna twabagambye bekasangati. Ekyokubiri tulina abantu abali willing otuyamba mu kintu ekyo. Jespongo tulina ne UN Habitat. Mbagenda tuyambako okubika ekyo ekintu. Leta decommissioning kibeere nga tekikyalina buto. Najje mugaso yenna alimu. Ye Minisita omubeezi avunaanyizibwa ku nsonga eza Kampala Christopher Joseph Kabuye Kyofa Togabye agambye nti essaawa yonna bagenda kuliyirira abantu abatuuze abaliraanye ekifo kino.
nenge issue kati si yakasasiro ekizibu kyakitengi kyekikulu naye wana ebisigadde ebyakasasiro obwekyo ekyo kifo twamaze kifuna nga bwe bababuulidde kuleetekateekeza okubasasula so kati ekyo tulina ssaawa eno kwe kulindirira omugazizi wa gavumenti atuwa emiwendo ekyetaagisa okukola kye okusasula abantu bave mu nsi mu kasasiro nga tugasseko n'ennyumba ziri ezaagwa kasasiro gwe yaziika. Obulamu bwe bugagga kutusibwako Rwenzori Minowota geefunire olwaleero amazzi ga Rwenzori agajjudde ebirungo by'obutonde okuva mu maka ga Rwenzori kampuni ya Coca-Cola. Dr. Alex Kizito annyonnyola ku kawuka akaleeta ssenyiga n'enzijanjaba yaako. Aleetebwa obuwuka wa virus oba kayita akawuka ka virus ke tuyita influenza. Tosobola kumujjanjaba ng'omuwadde eddagala ye kennyini akawuka tosobola kanyala kubaka wa ddagala kuvaawo naye osobola okujjanjaba obubonero obukola ki obujja nako omuntu omuleetera okunafuwa okugeza ennyindo okuyiikayiika eminyira ennyo egy'oluzza ennyo okuluma omutwe n'okuzibikira ennyindo omuntu nga tasobola kussa bulungi oba kwogera bulungi. Kikulu nti omuntu bw'aba alwadde fuuti yaligenze ekkola yalisigadde waka. Mu katundu kaffe nze nga bwe ndaba tukuleetera abantu abagundiivu nga baddamu ebibuuzo ku nsonga ezisiiwa bannayuganda. Ebibiina ebirwanirira eddembe ly'abakyala Sabbiiti yayise byalabiseeko eri obukiiko bwa Paalamenti obulondoola etteeka eppya eriri mu kubagibwa okulambika ensonga z'obufumbo mu Uganda nga lirese bannabibiina bino bangi nga batolotooma ng'enkoko empanga enywedde amazzi amanaabeemu ku kyalo kwekulidde. Ebibiina bino omuli ekyabiwoneeti FIDA Women's Pro Bono Initiative n'ebirala byawuliddwa nga byo bigamba nti etteeka eppya eriri mu kubagibwa nti liwa abasajja ebbeetu okukkirizibwa okuwasa omukazi asukkamu omu mu mateeka mbu ng'ate bo abakazi tebakkirizibwa kufumbirwa abasajja basukkamu omu omulundi gumu nti bo bannabibiina bino kye baagala nakyo kikkirizibwe. Omu ku bakulembeddemu abakyala abo ye munnamateeka Rose Wakikona owa Women's Pro Bono Initiative nga bano beewaayo okuwolereza abakazi abalina enkayana mu bufumbo nti ku bwereere baleme kufuuka nkuba teyaza kyayo singa ekitoogo bakitemya mbazzi. Mu katundu kaffe kanaka nze nga bwe ndaba tukuleetedde Rose Wakikona ono nga yanukula ebibuuzo ebimubuuziddwa Yosefu Lukyamuzi ku nsonga zaabwe ezabatutte okwemulugunya eri Paalamenti. Kati eddembe ly'abakyala okufumbirwa omusajja asukka mu omu. One of the proposals baagala civil marriages zifuuke polygamous. Civil marriages mu Uganda zibadde ziri monogamous nga zikkiriza omuntu olina okuwasa omuntu omu yekka. Etteeka lyokka erikkiriza omuntu okuwasa more than one person libadde lya customary n'etteeka lya Muhammadan. Ne gonna gali open-ended nga gakkiriza both men and women to marry more than one husband. So kye tuproposinga it's not something new. It's already within the law. Nekati etteeka lino lye baproposinze likkiriza just only men but not women, which creates the double right. Kati waliwo abasajja be basobola okukola naye nga abakazi tebasobola kukola. Ate nga constitution yaffe egamba tulina okubeera ne equality among sexes. Men and women are equal. So wembanga mugamba nti abasajja waliwo kye basobola okukola n'abakazi tebasobola kukikola, ekyo tukiwakana. Tugamba gavumenti webanga esazeewo nti ebeerewo polygamy, abakazi nabo babakkiriza bawase more than one. Naye tubanga tugamba nti nedda ekyo kya buswavu, then ffenna abasajja n'abakazi batugaana fenna buli omu awase muntu omu. Kye bayita polyandry. Polyandry is where you marry more than one husband. Anti kati ekyakoze amawulire polyandry. Etteeka lye tulina kati likkiriza polygamy. So liri open-ended, so both can marry. Naye etteeka lye baproposinga marriage bill eno empya gye baproposinga kati baagala ku lockinga out abakazi bakkirize basajja bokka. Mu society yaffe tulaba abasajja bangi abalina omukazi asukka mu omu. Oyinayo b'omanyi nga mukazi alina abasajja abasukka mu omu nga bakkaanya. Anti era kati tebasobola kuvaayo. So etteeka lyaffe lirina obbakkiriza nabo baveeyo baregisteringe. Waliyo etteeka eribawera? Nedda tewali tteeka eribagaana. Naye customs zennyini ziyinza okugaana.
kakati customs bwe zigaana kati etteeka linaakola litya nga customs zigaana kati we bagamba nti civil marriages baziguddewo n'abakazi basobola okuwasa more than one onoolowooza gye bali abakisobola why not lwaki tetubakkiriza then tulabe lwaki mwagala okuyingira emitwe gy'abakazi mumanyise basobola oba kye batasobola kukola okay naye mwe abakyala mwe abalwanyi eddembe y'abakyala waliyo abalina ekifaananyi nti mwe mulinga abaliwo okukakkanya abasajja ate tubakakkanya tutya abakulembeze mu Makindye Ssaabagabo balaajanidde Ministry evunaanyizibwa ku nguudo wamu n'abakola ku by'okwerinda eby'omukulembeze wa Uganda okuggula ekkubo lya Entebbe Express eryaggalwa mu bitundu by'e Busaabala oluvannyuma lw'obubenje okweyongera mu kitundu kino. Kino kizzeewo oluvannyuma lw'abantu 3 okutomerwa enkya ya leero ne bafiirawo mu kitundu kino bwe babadde nga basaliikiriza okuyita mu kifo awaggalwa. Nyini Entebbe w'Amasajja Division John Baptist Kiyaga agambye nti okuva ekitundu kino eky'oluguudo luno lwekyaggalwa mu kiseera nga Uganda yeetegekera olukuŋŋaana olwa Naamwe Munyonyo obenje bungi bweyongedde omufiiridde abantu ba Uganda. John Baptist Kiyaga agambye nti yadde ng'agezezzaako okuwandiikira abakwatibwako ku nsonga eno omuli ne Ministry y'ebyenguudo naye tebannafuna kuyambibwa kwonna. ababoda abantu basaaze babiri nga batadeko bagakusala luguudo bewaganya emmotoka neebatta abantu 3 so tusaba ministry tuyambe eggula oluguudo olwo naye abantu babonaabona kati omuntu okuva e Kampala okugenda e Busaabala ezabadde 2,000 kati ziba 5,000 kasanvu olw'okuba nti kati beetolola kudda mu Nnyonyo wabala badda Kajjanzi nga tusaba oluguudo balugule abantu babonyebonye kati wiiki 3 abantu ba ku luguudo olwo so nsaba batuyambe bwe kikwatako ministry